No, of course, the biggest lesson here I wanted to tell our viewers is that the wetland, the biggest challenge of the coffee now in the country is the irrigation, because we don't have water sources. Even when government comes up with programs, without a water source, you cannot use that program. One of the things that has made this coffee, even in this sunny season, to look the way it is, the reason is that wetland. So that wetland, you sit down, it has a water stream. That we use that water into that water stream to pump it into this garden. Government has come up with different programs of irrigation, but the fact that government does not initiate the water source, they give you a program, but the water source must belong to a farmer. So many farmers have failed to use these arrangements because they don't have a water source. So my call to my fellow farmers and all the citizens is to preserve the wetlands. And once you preserve the wetland, you are actually making life for the coffee. Or not only for the coffee, but because when you see this coffee now, it's green. It has maintained that green just because of that wetland. So oyinza okulowooza nti olimeyo amayuuni oba olimeyo omuceere oba olimeyo niyo olina kyofiirwa kino ekyandibadde kiri wano. Emigga gyaffe gisinga gikaze mu Busoga, mu Buganda, because abantu bali so selfish. Aguliko yayagala akolemu kyayagala. And even before now it's a store, even before you build it, it becomes a store already. Oyagala okwanika emmwanyi. Wenjagala okwanika emmwanyi. Mwanyi of course. Ng'okoze kimu. But of course these are my neighbors. Nabo ngezaako nnyo okugenda nga kati bagenda ba improvinga. Balabira buli we natuukira kuno nga kofi wabutafaanana bw'ati. Kati kofi uno nasangangamu ensiko ne kati abantu baliraanwa abange nabo baatandika okulima balongoosa bulungi kubanga balina we balabira. Now my coffee garden became as a school. Good. So now I want you to connect now with the wetland, how the wetland works. Because now that wetland, itwa amazzi gatuganogola gatufukiriza. Ndola emwanyi eyo ogiraba ebivunika ebyo wala n'obusa obulingo bwa black oyo kalimbe wa nkoko. Kati buli kikolo kiina that. Yanga relatively. Kubanga tewali kiri starved. Now what you need to concentrate now, muconcentrate ku line nga bwe zitambula. Ekikuyamba nnyo bw'obanga olaba line nga bwe zitambula bweziti. The spacing kati amazzi akuba olaba olupiira guzimbye kati gazze. Nga bw'olaba line olya line. Olaba nga yakola space ya pima kumunenya. Yeah, that's where you now golabira omulimi ali gundi. Ojaba line eya Simba yalina obaka lukova. No mistake. Ate buli kikolo olanga kifuna almost equal amount of nutrients. Which is delivered charge feeding amaya tewali kyebatalizza kitafunye. That's serious one. You are the best farm manager of your farm. You are the planner of your farm. Never line in Jolaban is nobody make it for you. They make choba gams. Yes. Cause that's what we call a colonial coffee. Olaba kiri ekimuli kigenda kwanjuluza. Kino kyanjuluza. So once you begin picking coffee from colonial coffee or picking up buli lunaku,
kasobera ngo badde ogifukirirako amazzi kati abantu abalala bonna kati babadde balinda enkuba kati yayange already eriko ekimuli ekyembadde nfukiridde ekyakaze already ekyamaze okukwata kati biri badde owulira budde mbwe mwanyi season is because season zabanga bbiri ngeze enkuba ziba bbiri, that's why they used to call it two seasons. Aha. I want now you see that kitoko olaba kitoko ekyo olaba line y'ekitoke nga bwetambulira kuli ate endala bweri that spacing TikTok kiri wano emanye efuna omusana ogujimala paka eno then neziri ezeri yitagenda eri gyolengera ne wali 25 eka 5 kati eri gyolengera zikyali nto kuzino ziri nazo mwanyi zona mwanyi ero jagenda yo because here I have 50 acres. Zino ziri 1.5 years, ziri 6 months. Then I have somewhere when you 5 nenda when you 3. You make a chikumwasa. So you're now using it as a demonstration farm or training? In life, our lives are demonstration lives. Buli wobera katwalo agamba ngamuyanga bwasibe tai. We are demonstrators always. We school ourselves. Nga Mr. Gundi. So kati noba tuwachijize bukola ekintu ekirungi you already become a school. Kati kino kikutegeeza one buli lwobera ne kalimbo ono kuno amazzi goteekamu galwawo okuggwamu olw'ensonga nti it's organic. Kati oba olaba nti oba ogimuse mwanyi olina okukozesa erebrand nsanyise nnyo olina okukozesa both organic and inorganic. Ebigimusa bya organic bireetera okuba nti nno ennimiro yo tekala. Ebizungu tebikola kino. Kituufu. Ebizungu by'omulimu gwawe bijja kumulisa mwanyi kola ki kukwata kunywererako. Yes, science okulaba jawe kakati bino kino kyolaba kyobola nti mwanzi ngo jeka amazzi okuba nago bobana amazzi gokka era tekikola. Mu kyeyanga bwe kibadde wetaaga ebintu bisatu. Wetaaga amazzi, wetaaga organic fertilizer nakavundira ekyokusatu n'okubikka. Kati mwanyi ne kyebulamu kubanga mbikke. Naye kati okubadde ekyali nti eyina amatabi gayo eringa omuse eyebisse. Eringa omuse eyebisse kubanga kale kinyamba wano nti olwokuba sisobola kubikka nnyo then making sure nti eyina amazzi gonna ge yeetaaga. Naye kimu ku kipreserving amazzi mu ttaka kye kino ky'okuba nti mwanyi eriko either obusa kalimbwe kale katugambe nakavundira ayamba nnyo amazzi okunywerera mu ttaka. Eno si mwanyi. Kati yo si mwanyi kalika kati eno si mwanyi. Kati mwanyi eno kizibu kiba kyali mu nursery bed. Teyalwala. Kati omuntu bwe yali apootinga yapootinga kantu ka twigi yateeka mu kapooti mu kifo ky'okuteekamu akawakatirwa yateekamu katabi era ko bakayita ka nursery. Yes kati eno mwanyi kibeerawo beeza otegejja ebeera bwe era abantu bangi abagenda ne bagula omuntu n'agula nga yagula buno bwokka mwanyi zonna nga zibeera bwezi. Kati kino twali kati zino balina ogisigulamu ne bassaamu endala bassaamu emmwanyi.
kakati amazzi noze eno ayina ogikyusa bw'ati enkuba n'ebanga etonnya nekiyambako ekimuli kino ekiri kuno obutakikuba kati no pressure gyakozesa nnene nnyo esobola okukuba ekimuli ne kivaako kati oko emmwanyi zino zimulisizza ayina ogikendeeza kati buli lwakola bw'ati ekendeera buli lwagira bw'ati kati ye olwokuba tebaagala kutambula ayagala abe wano akube kweri kyova olaba nti bo ayagala ayimire buyimirizi wano kubanga eri yakutambula ebwaba wagazi kati mulundi abaana bagambe kiri kyakola si kituufu eyo pressure nene ku mazzi kati emmwanyi ziriko ekimuli mujja kikuba emmwanyi pressure gundi ebe bweti sirabangayo mulimi ayina ambuleera ku ssaawa zino mwala wange gyebale kale so kati kiri bakikozesa niyo kikozesa emmwanyi tekuliko kimuli naye kati emmwanyi ng'egi kiriko ekimuli balina kuba nti nno pressure si nnene nnyo kuba kati ye pressure ekuba n'ekimuli n'ekijjako ekituufu kati agaziya bw'aba ayagala okukuba wansi kati bw'aba ayagala okukuba wansi n'afunza mulundi okitegedde ku ttaka ofunza waggulu n'ogaziya era yo tetawaanya era yesinga okuba nga telle oteekako buteesi wali switch kati kino kyekyabantu abasookerwako okozesa kino naye nakiteekamu mwekiri sprinklers ejja kusangamu amaaso ga sprinkler naye sisimu eyinza okumalako miliyoni nga 85 oba 10 okugite n'ebibiri bigendamu ne kati olwokuba naye sinatuuka gituuka eyo neŋŋamba kanjira nkozesa eno kuba eno ya ssente entono kano jasi gundi n'ogula nazino enkuba sprinkler esinga naye sibu tosobola gisobola mangu mangu ettooke ne ligenda nempologoma mwali kati kino ekikulaga nti ettakafu kati omusajja alikozesa maanyi lino lwaki kubanga bw'olaba nga ekitooke kirina buli kyekyetaaga nga kisobola okumpa enkota bweti naye nga buli kyekyetaaga kikiyina tetulina kyetuteekako ku byonna byetuteeka ku mmwanyi tetulina kyetuteeka ku kitooke temusaako kalimbo ekyo tetuyina ebitooke si priority yaffe wano ate ekitooke akatooke akasooka keeko nga wasimba endukusa kati ettooke eribaliddako gaba manene but of course n'ebitooke bino nga bwebimanyi bya types za njawulo osanga nga kannakamaali olusi bakuweramu ensukusa etali nnungi otherwise kati abaziri enkuta simanyi ku malwala akizigana agamu ga black ate eri engulu mujja kukola emmwanyi zaabwe nga nnungi kati ojja kutuuka wala engulu talina nnyo kyamanyi kyateekamu neera ekitooke nga bw'oyogedde n'oba toteese ku kyo kirya wano kubanga emirandira miwanvu nnyo obusabu bw'oteeka wano ate kyo kinoonya bunoonya wali kamere eno KR Kituuza robusta eno wanti kati omanye emmwanyi eno mu Uganda mulimu just ebika bibiri naye abantu emmwanyi emu bagiyita amannya 4 nekireetera abantu okubuzaabuzibwa kati emmwanyi eno yonna eri robusta bagita robusta tuli mu Uganda tulima emmwanyi 2 emu bagita robusta endala arabica bagirima mu bitundu by'Embaale ne Kasese eyo mu Buganda wonna mu Buganda tulima emmwanyi bagita robusta naye robusta waliwo eyasookawo kati robusta eyo yasooka ey'obujjajja yeeno kati eno ey'obujjajja robusta eno yafunamu ekizibu netandika okufuna obulwadde bayita obwa kiwotoka
kiwotoka bulwadde obukwata isirimu w'emmwanyi tawona nga bw'olaba sirimu w'ebitooke gwe bayita era naye ekitooke kitandikira wansi ekitooke bwe kijja osigulawo kisigule kati emmwanyi eno bwe yafuna ekizibu gavumenti n'etuula netuza bannasaanya tukoze tuti era abamu akawuka ako bakayitanga toduula keeko toduula kubanga bagamba nti newankubadde ozirabayo naye toduula ssaawa yonna zikola ki zikala kati wabba ekigambo kibayita toduula naye kati akawuka ako si ke kawuka ak'obutabi olwa akawuka ak'obutabi kosanga wano ak'obutabi ekyo kirala akuba kata trig bower mu mmwanyi kano ke bayita trig akatabi bakata trig mu luzungu kati bowala ke kawuka akayingiramu ne kakaza akati nga kalibo kalaba waliwo kati kali aha yes bwe katyo kati akawuka kano katrig bowara okalaba kati wano kalya wano bwe kaba kalidde katandikira kalina we kayingirira ne kakaza kano kati akawuka kano oyinza okulaba we kayingirira kati bwe kaba kayingidde kasalako emmere eyambuka eno ne wasigala nga wabisi kati akawuka ne kafa manya akatabi ne kafa kati akawuka kano n'ezo zikalwala kyanjawulo ezo nazo zirwala trig bower nezo tezirwala kirwadde kya kiwotoka ekimalawo ekikolo kati ekirwadde kya kiwotoka kuno nga kyakomyewo kimalako emmwanyi zonna naye ng'ezo weeziri ezo eyo kati erinnya eddala gye bali kubagiyita kati guli omuwuula omulamu wano gutaliiwo temusobola kati muno mwonna temuli kati guli omuwuula omulamu guli mu mmwanyi efaanana bweti era neno nayo si nnungi nnyo gwe guno kati guno omuwuula gwe mulamu omulungi era guno gwe guvaamu kofi oli gw'owulira awunya kawunga just awaka era mwenna ayagala okunywa ku kofi noge mmwanyi zezengedde obulungi zaanike mu luggya katundu baaliko bulungi zisekule mu kinu jjako ekikuta siika mu kasepiti sekula olwo ojja kuba okoze emmwanyi ennungi sinaye siya nsonga ki nti emmwanyi eriisibwa yerwanako ogiwa amaanyi yennyini okwerwanako kato ekyo kyekimu kye mmalinjabo bagamba ku kigambo ekikwatagana ne emmwanyi enkadde kati emmwanyi eno omukulu abuuza kano kamwanyi ki reverand emmwanyi eno erina amannya esooka eryangwa ennyo bayita KR kitegeeza nti kituuza robusta kituuza ye bannasayansi gye baatuula kwegamba kyekyali ekifo kyabwe baatuula ne bagamba nti era singa baatuula Bulera abandi bajje nti Bulera robusta Kalangaalo robusta Kawanda kakati ekyo linnya limu erinnya eddala kati abatuma bannasayansi abatuma gavumenti yamugamba nti mugende mukole emmwanyi eriri coffee resistant kati coffee resistant bo ne bagiyita CR bagiyita coffee disease resistance CR era bonna osanga erinnya lyo lirimu it's about that resistance kakati naye abo nabo bagiyita CR bwe batyo kati wala bagiyita cutting mulaga nti kika kino cutting si kika kya mmwanyi cutting ye process gye bagiyitamu kubanga emmwanyi eyo kati ngajjo bano batabane nabalaze emmwanyi entujja ku nasale bed omuntu nasale bed tasimba nsigo ya mmwanyi wabula asala kawa kati process y'okusala kibayita cutting kati ekigambo kibayita cutting bwe kyakwata bwe kityo nikiroka abantu balioka bakirowooza nti kati emmwanyi bagiyita cutting but cutting is just a process gye tuyitamu okugifuna so kati ensonga lwaki tugikola ki abantu kati abantu bagibuusa butaga kikaaki abantu natandika oga baki naye nga ekika kiba eba yeeyo kati
enkumbi eno njagadde okugibayitiramuko. Enkumbi eno yemu kuli mulimi yenna gye yeetaaga mu nnimiro. Lwaki? Ti enkumbi eno fologo naye bojja wano kakati wano nga bwe mulaba emmwanyi eno basuze ku kyalo tugitema kati ekiseera kibadde kya musana n'olwokuba tuba twagala okufukirira amazzi kati oddiremu enkumbi eno nejja neetemaatema wano naye kati wagonda nnyo of course wano ebyamugisha asobolawo kubanga wakola ki wagonda naye kati kituyambako okuba nti ettaka lino liyingiramu amazzi agakola ki agamala because twakozesa kati enkumbi eno kyekimu omulimi yenna kye yeetaaga. It's very important buli muntu yenna okuba ne fologo kwa fologo ekuyambako okugonza ettaka lineetodde ng'ate totemye nnyo mirandira gya mmwanyi. Kati eri enkumbi yaffe ya bulijjo bw'etema yo terina eri nani selective yeetema buli kintu n'ekitema ne kiggwawo ate ng'eno ekuyambako wano okuba nti nno yes kakati so kati twagikozesa wonna kyova olaba nti buli wootunula ekikolo nti kirina embuga yaakyo weeriira. Ekirala bwe tuba tuteekako ebigimusa for example kati nga wano ebigimusa bino tubiteeka eno awasembayo olw'ensonga tulowooza mu philosophy y'emmwanyi actually that's the science basomesa bajja emmwanyi zino buli katabi gye kakoma nga wano n'omulandira gye gukoma kati buli lw'oliisize neewala ofuna height y'akatabi kano nga mpanvu ate mujjukire ffe ng'abalimi b'emmwanyi emmwanyi zaffe zibeera kano kati buli lw'obeera ng'emmwanyi eyo yeyongera kano okuwanvuwa kitegeeza oli mu mulimu. Kakati buli lwogenda ng'oliisa ebiriisa byo ng'obyongerayo eno akatabi kano keeyongera obuwanvu bwe keeyongera obuwanvu kati jjukira nti buli keeyongera obuwanvu kagenda kukuwa advantage ey'okuba nti kakavalinga awantu kati bwe kanaatuuka okubala kajja kubala okuva wano ku mutwe paka okutuuka eri nga munaabulaba eyo kati naye kisinziira okuba nti kawanvuwa kyenkana so kuno okwanvuwa kwe mulaba tekuli just kika kya mmwanyi kyokka waliwo ebika ebimu ebyemmwanyi Reverend mbadde era nkyali ku kibuuzo kyo kiri kiwabuuza nti kamwanyi kikano kati emmwanyi zino ne baali bakola KR bazikola in such a way nti erimu KR1 KR2 KR3 KR4 5 6 7 8 9 10 kati ab'e Masaka tebagirima nnyo bo balima D eri emmwanyi yasooka kati eno KR empya kati eno empya D ekigiriko ekizibu ebala nnyo naye erwala kiwotoka naye ng'ebala era ebala n'emmwanyi ebala ne screen 18 naye eno terwala kaki kawuka. Kakati mbadde mbagamba nti ekikuyamba kati olaba nti bw'ogiriisiza eno ebeegazibwa kati nga bwe tugenda mu sizoni y'enkuba tulowooza nti kati enkuba weenejja emmwanyi eno munaagenda okwera ogw'ekkumi obutabe buno bujja kubanga buli wano kuba ekiriisa kikulembedde. Amazzi gano wankubadde tugalina naye amazzi tegakola gokka mu mmwanyi. Okulwanyisa naddala ekyeya weetaaga ebintu bisatu. Ekisooka weetaaga amazzi, ekyokubiri weetaaga nakavundira, ekyokusatu weetaaga okubikka. Kati emmwanyi zino zeetaaga okubikka naye lwakuba kati nze ndi w'amaanyi tizibanga ezikala nenzaawo nenteekawo amazzi naye obanga tolina kapasite ng'eyo eyange bikkako amazzi agagenzemu galeme kukola ki kuvaamu. Naye kati okuba nze wange buli gabanga agagawo nga bakuba kubanga alina ekyalo ebibikka sibikola ki sibirina. Kati naku zino abantu kuno bakungudde kasooli ngenda kugula ebisoolisooli mbikke naye kati nenge emmwanyi yandibadde yeetaaga nnyo okubikka kikuyambeko okuba nti opreservinga amazzi gokoze eki goteeseemu ekyo kikuyamba nnyo. Kati naye kati emmwanyi eno Sylvia jja bagamba twalinayo wano twagisimba mu mwezi
gwa 11-12 gw'omwaka guno 2016 2024 so za mwaka gumu n'ekitundu. Mwami Rugigana oyo ekikolo kyasooka okusimba agenze wali n'akiraba Rugigana aluwa. Ndowooza ogenze wali n'okiraba. Twazisimba za mwaka gumu n'ekitundu. Ne mwaka gumu n'ekitundu mwandibadde musanganga n'okunoga tunoga. Ne mwanje twasimba twagisalako. Ojiweta n'ogisala katugano ge matabi amachi ne ekirala okutema si kirungi nga omukulu bwabadde abuuza naye era nga omukulu era ne bola emwanji twali tutema wano si wateme okumpi n'ekikolo era flogeno bwe twali tugitemesa twagitemesa wano bwe tuti ene bali wano si wateme kati ne bali ng'ekituyambako nti ku biseera twali tuteekamu obusa actually twasooka kuyiwa Kalimbwe kati nga bwe tutema bwe tuti n'okolamu bwoti Kalimbwe ng'ayingira munda kati bw'oleeta amazzi that's number 1 banneekyokubiri olwokuba nti ekiseera kibadde kyakufukirira nga bw'ogireka bulese mu nnimiro n'efuuka nga seminti olusuku nga lwa seminti nga lussa amatooke mawaate kati buli ofukirako amazzi gakola ki gagenda bugenzi kati olina okuba ng'olina enkwaso gy'otisa nti amazzi bwe gajja gakole ki gatuule so kati buli mulimi wenna weetaaga fologo muntu kati kuno kwaffe bakwitako kisweka buli muntu bagenda kweta license bagenda kweta ebbaluwa omulimi saaffe ffenna atuwandiike ffenna era buli muntu ng'amanyi nti ezemwanyi za Kiwanda ziri za Kabali zino za gundi kati sitoowa omuntu agula wali agamba zino naziguze ku Isimayiri wa Lusimbi era mugamba mu sitoowa muno olina mu kiro 2,000 waziguze ku baani nga bagamba zino naziguze ku Isimayiri wa Lusimbi naziguze ku Kiwanda naziguze ku Lubwama naziguze ku Ntege musonyi wamanya ago manyi gabamu ssente naziguze ku Ntege kakati zino naziguze ku Nakku bukwaye Nakku bwalemerwanga akuula nkuule kakati bw'aba nazo mu sitowa alina okuba nga aziinako history emmwanyi zozwe omuguzi w'emmwanyi era bagenda ku registeringa abantu nga buli mmwanyi z'ogula ziinako history giwaziguze nga basobola n'okutracinga omuntu oyo giwaguze naye marketing n'ebyetya awagattirwa anti kyeŋŋendako kakati bwe tumala ekyo ng'amaze okutegeera nti Isima yagula kuno n'abagula bajja kuba nga balina license toguza muntu atalina ki license kakati bwe batuuka ekiseera nga batuuse okumanya kati bamanya nti emmwanyi za Mwami Kiwanda yazigula awali ekibira era omuntu ina tukkirizibwa zikola ki zigula naye okuzigula tezigenda kudiba ekyo kiri mu katale ka European Union basinga okugula emmwanyi zaffe wano naye zino ezigenda e China n'awalala zo bagula nezibadde mu kibira naye bajja kubanga bagula muwendo gwa wansi emmwanyi zo bajja zigulanga second class tebazigulanga first class kubanga wazirima awali ekiki ekibira ekyo kijja kutuukawo n'ekijja genda kironko ojja kutuuka ekiseera njala nkubuulire kuba kati bagenda kujjawo bamanyi ebikolo by'emmwanyi by'olina kye bayita endagammwanyi mwe mulina endagammwanyi gwe nyina endagammwanyi naawe ogirina bameka bali ono ng'olina endagammwanyi kati ko tezinnatuuka bawandiika omuntu eyagaana ogenda kuwulawo otunde emmwanyi zo simanyi mulimisa kati abataneewandisa bakola batya naye nga baali bamaliriza Kisweka abantu basimba bapya abasimba abapya ndoza ajja kubanga bajja mutuo exactly tujja kubanga bagenda ba update nga n'omusiri gw'emmwanyi banza okwanga Kiwanda bakuleka ne eka 2 ate noyongerako endala mmeka so ekyo continue nga tuya continuing nga tukya registering abantu ekyendagammwanyi yes Mwami Rugigana njagadde nnyo okwogera ku kya Nasabe Bed bannaffe waliwo ekimotoka kiyitamu waffe Namutamba kya bbulu oyogedde ku mmwanyi y'e Masaka eri enkola enkadde kati bagenda ne bapootinga mu kiveera kiri ekinene big port ne babagamba gye tubaguza big port kakati ne beerabira nti emmwanyi gye bali mu kugula
egenda kwatibwa endwadde eriwa eri so abanaffe abagula emmwanyi zile ezo zitambula wegendereze kugula endwadde eriwa eri kinjagadde kati kyenda bagamba ekigambo kye bayita cutting si kika kya mmwanyi. Cutting is a process. Noko muntu bwakatingako bwateeka kitegeza kusala ne bwasala kweri gye mulaba erwadde n'agiteeka mu kaveera naye ekola ki emereba cutting. Kati bagenda bagitwane bakubako ebigimusa nekola bweti gwe n'ogula big pot ng'olowooza oli mu gulendo kwesinga okuba ennungi naye ng'ogula bulwadde otutewo ate ono n'atwala akamwanyi nga kalinga akato naye nga ka original KR era ne kakula. Sebo tanse tebakwana abantu bano era oyinza okubuuza abantu abali bano olwaleero nobaga nti omulimisa w'eggombolola yo yanini namba y'essimu yiruwa ye bwafuuto kajja fuutuse Kampala mu ofisi gy'abadde ajja buzi mu kyalo aguze ekibanja ng'agula ng'aleeta omulwayize ng'omukulu bw'agambye ng'asimba nze ono mukwano gwange yasinga ku kyalo n'okufuna namba za b'essimu batanakola kintu kyonna kyonna omuzungu yagamba ekigambo consultation. Lwaki to consulting muntu ogenda kutandika business otadde mu nsimbizo nnyingi teweebuuza ku mulimisa ne banagati mpaye emitwalo 10 nkuyamba okulagirira zimuwe naye ng'okoze ekintu ng'okikoze eki ng'okiteesetese buli consultation mu gye yambise nnyo nga tanakola mulimu gwonna kaka tukkirire bwe tuti widolo waffe oli gwe twatambuzanga muhanguzu twasooka tubaguza eddagala erikoola lye bayita maguguma erikoola kasooli eri amaguguma tune kya twatunda nnyo muhanguzu kyali kyagi kozi maguguma bini kilini nze nasooka n'okulaba ku ddagala erikoola ebiki ebijanjaalo kati agi gyali naye takyali ku level gye twali ndoza tumupromotingirako kakati time yatuuka agi n'agenda ng'akuzibwa n'ava eyo n'agenda mu bitongole ebirala bingi paka lwe yatuuse ku level nga yakulira ebitongole ebyo ne bireeta eddagala mu Uganda association yaabyo ebigatta ye president waabyo byonna mu Uganda. Kyemva mulaba nti nze okuleeta ebitongole okujja okwolesa ku myoleso gyange biba byangu nnyo kubanga sister wange yabikola ki yabikulira. Kakati olwaleero alina ttiimu gy'agenda otwanjulira olwaleero twaze specifically ku mwanyi era ko tugenda okuteeka ki essira. Kakati nga tumaze okulambula wonna nga mulabyeko kye mulabyeko n'okumala breakfast tulina we twategesibwe tugenda okusomera si wano katulina okuva wano tugenda okusomera waliwo muzeeyi wange ono gwe mulaba oyo muzeeyi Kabali yandeeta kuno bawubireko katono ng'oli awo yeyanfunira kuno ettaka lino nanga mwana wange jangu wano ate n'awaka ekikunyu ng'amanyiyo bulungi. Kakati timu eri wano it's almost from the whole country, from the whole of Central Uganda. Tulinawo district ndowooza ezigendanga mu 10, about 10 districts are here. Masaka, Bukomansimbi, Mityana, abe Mityana mu Luwango va Mityana wanika ku mukono. Kiboga mwanike emikono, muliwo ekiboga. Kalungu tewali. Lyantonde. District kyendala eriwo. Gomba baluwa. Wow. Ne Kampala. Nabe Kampala. Muli Makugu. Mwana wa Kisoboka. Era tumukuza. Yomu ku baana be twagala okuteekamu ennyo amaanyi akule. Kubanga emirimu gye tukola ffe tegyawula kala. Tukolera wamu. Aba red, aba bulu, abali bwe batwala bwe bati. Ba bulu nnyo ne red. Ni nabo babeerawo. Nge mwanye eri mugirabye. Kakati fena ffe tukolera watya wamu. Kubanga okulwanyisa obwavu n'ekitundu. Mwami Rugigano ndo yasimba mwezi gwa. Twasimba musana olumwe twasimba December w'omwaka gwa 2024. November nga gwako December. Kati za kamala omwaka gumu n'emyezi gino 6. So emwanyi tugisuubira okubanga okutandika okuwera ddala ina okubanga ina emyaka emeka 3 kati ebulamu mwaka gumu n'ekitundu but aweeri emulisa tugana natandika okunogako ndowooza by December zasookako process gye twayitamu mpanvuko kati wano waliwo ekyama agi ajja twanjulira abagenyi be yaleese
wakolera era tiimu ye aina abadde ajja nnyo mu myoleso gyaffe egyakisoboka ng'oggyeko okukunga abalala ate naye yennyini aina kampani eya Agrifarm. We are here ku nsonga acres 13 kati acres 10 zensobola ziharvestinga mukati. So far now last season I have all the records no botuuka ewanga bamanyi ku nnimiro yange nyina ku ennyumba. All my records are there. My workers are there. Naye ekyanemera ddala sinyina water for irrigation. I must be sure and clean about that. He has 13 acres now. I'm interpreting for our visitors, but he started with 5. His biggest challenge is about irrigation. So from there, twali tusomera ku Google, tusomera ku TV, n'omulala yagezaako kunyinspiringa nnyo okusingayo Katikkiro wa Buganda. I've been following Katikkiro wa Buganda on social media for a period of 6 to 7 years. Naye ng'akubiriza youth Buganda mulime mwanyi. Abamu they would complain about market, but I remember there's one time when he insisted and said, mulime mwanyi akatale mukakole ki mukatulekere. Ekyo kyanteeka mannyo amaanyi. Mwanyi sike. Webale nnyo. Nalima emmwanyi ezo emyaka ng'esatu emabega natandikira ku million nga 36. Okufunamu. Ogwaddako kubanga honali nga bwayogedde okuzikwatamu obulungi ng'ozitaddemu amaanyi emyaka mmeka? Ate mbagambye nti zange zimaze emyaka 6 neki? Kati emyaka 3 gwasooka eri 3 kanjireke bwali buno. Najja mu million 36. Million 36 ekyali ekirooto kyange. Gena maaso Baganda bayo. Ekyali kirooto kyange kwali kusooka kugula kamotoka. Kubanga najjanga I stay in Kampala. Naye najjanga kuve Kampala taxi efuufu wano boda akagaali kange kaako. Kali awo. Nakajja mu mwanyi. Omwaka ogwaddako nafuna million 64. 64 million. Last year I got 81 million. Omwagwedde afuna 84 81 million. So from there olaba nange tumundabira wano mbiwale naye gwe tutuuka wali ku kaunti nsanyufu. Kaunti nsanyufu sagala kubalimba muga Katonda mugulu ndayira. So I've been in that project, me and my wife. And when my children are away from school, when they broke off, I have only some 4 children. We are everywhere in the garden. Ever in the garden. Omwaka ogwedde akungula million 81 out of how many acres? Out of 10. Not 13. Out of 10. Out of 10. Ate nga 10 zikyali nto, it's just beginning. Etaano zokka ze zaasookera ddala. So omwaka guno ndowooza the expectation is about actually nekati bw'otuukayo osiima abayitayo abangulako n'emmere waliwo abendabye wano batera kungulako emmere. Amatooke. Yes, I have naye kati gagenze mwanyi zigenze nga zikula gagenze nga gakola ki gakendeera, but I used to harvest over 200 bunches. Zigenda every 2 weeks. In Like a month. Like a month actually, because I never planted many. Yalinga kungula enkota 200 buli mwezi. Nga ntunda mutwalo 8 naye during Christmas period I would sell each bunch at 20,000 from there. Kasi ya Christmas ebera buli lunaku. Yes. General. 450. Wasimba spacing. Spacing for the first 5 acres, I planted 8. Spacing 8 by 8. No, 10 by 10. 10 by 10. Then the rest of the 3.5 acres, I planted 8 by 8. Okay. You reduced a bit. I reduced a bit. Because so mu acres ezo nga 5 6 katolede ezigize nnyo. Wasuubira okuba nti kati ku mulundi guno ajja kuba nga ali million nga 10 ku season eno.
ajja kuba ali milioni nga 10 naye mujjuke nti emmwanyi bulwerwa amatabi geeyongera okukola ki okugejja n'okugira so Kizinga Gomborora Kibiga naye alima amanyi okunsanga mu nnimiro ekiro kati wandeka mu nnimiro n'agenda n'abantu kuno baali bamanyi nti okulima ekiro busezi kati emmwanyi nzifukirira kiro oluusi nva mu kusaawa 7 ogw'ekiro so kati okulima kuno ekiro is not an issue osobola okulima ekiro si kintu kyangu nnyo okuba n'omukulembeze oba n'omuntu ng'asobola tukuŋŋaanya nga bwe tukola ki so wona leo nze Walusimbi Isima mukulu wo nze mukulu we nze mukulu wawo naliwo Kiwanda wona ezo kuba mukulu mu birala naye nze ki era waka bwe tutuuka ewaka nze ki nze mukulu we nange mba boss basa akkiriza nekyo basewo ne bannyabo nze coordinator owa Buganda Political Forum owa Mityana District era nga nze ntwala ne Kiboga wano kuba tetulina kulonda coordinator wa Kiboga. Ono mukama wange Suvi ye chairperson wa Buganda Political Forum. Honorable Buganda Political Forum bwe twava mu byobufuzi tuzze tutambula ne Honorable Kiwanda ffe tuli tiimu kisoboka kye kisookera ddala tuli tiimu kisoboka okuva mu ntandikwa yakyo ffe tumanyi buli kimu kikola ki basewo ne bannyabo Honorable Kiwanda ono abantu bangi bamulaba ne tebamumanyi Honorable Kiwanda ono bw'omulaba n'omutegeera simanyi lwa nsonga lwaki president yamuwa bwa minister bwa agriculture ekyamazima kino nkyogera so kitusaina kigambo kubanga singa president Museveni akwata minister ya agriculture n'agikwasa Kiwanda mu mwaka gumu oyinza okulaba enkyukakyuka kubanga president alajana era emmwanyi tugatta mutindo ku mmwanyi Honorable Kiwanda byakola ki byasomesa luli yalinga tunoonyeze emmwanyi ng'azijja mu UCDA n'azijjayo bed nasale bed n'agiteeka waka kitegeeza nti agattako buli lunaku olukola ki olukya n'ekyo bwe tuba nga tuli mu kisanja no sleep omuntu ateebaka bamuyitaho Honorable Kiwanda teyeebaka evo obwongo bwe babukola ki butokota abanene be basinze okumalawo obutonde bw'ensi nga bo baagala ekintu ekyo kubanga ayina ssente n'aleeta amayinja n'agasuula mu mwala kubanga ayagalawo ettaka naye abo abanene be bakyasinze okwonoona obutonde bw'ensi balina ssente kakati ffe tetusobola olw'ensonga kayinza esobola kukola mwalo ogwo naye ayina ssente ajja kwetaaga okuzimbawo ennyumba aleete akolewo byayagala kubanga ayina ssente ali mu gavumenti kati abo be bamusooka okugogola tagambwako kyo bamusooka okugogola ekintu ekyo abanene mubakwateko nze juti nakulabako nga oli mugundi mu parliament ali ka TV kwangeka ngogamba ati na opposition baweebwa omukisa kubanga bana ba NRM tebajja kukola ki tebajja kutya okwogera tebachogera ati ekintu ekyo abanene tubasaba mubakwateko baleko obutonde bw'ensi butambule siwalampye banene naye abanene mubakwateko kubanga bwaddene bigambako nnyiniro sanyise nnyo mwami ani nze mwami Sylvester Sensalire ow'Ekisweka bulijjo nno njagala nnyo okulaba naye tuzi nakusanga awo ng'era otambula nga sikulaba aka live badde nkulaba ku TV naye Katonda akumpadde olwaleero sokoleko okuleeta ebyobufuzi kaleereze ekintu kino kyakimina okumanya nga tukyali ku banene eri nene abantu ffe tubakubirize kati enkola eno mujje mulabe enkola eno ey'okulima si nnungi si kirungi bakoma wali balina kukoma saaka mukadde wano mwabalaba naye nabagaana n'okulimawo wange nga nabagaana sibasimanyi enkola eno lwaki si nnungi enkola eno ereetera ettaka lino okugenda wali okukulukuta muno kati singa buli muntu yenna alima bw'ati omugga guno tegusobola kuba n'amazzi ago gujja kuzibikira ate omugga guno kwe tujja amazzi agafukirira kwe tujja amazzi ge tukozesa awaka bugagga nnyo kati obugagga bwaffe mukoko oyo bwajja bwatu n'ayingira wano kikyamu
Chovola abantu ojja kulaba wali nti nalekawo otuuka ebyennyanja wonna nalekayo neeri ndekawo si lwa nsonga ndala njagala obutonde bw'ensi yaffe kirungi nnyo n'ekikulu nnyo ekyokukuuma obutonde bw'ensi yaffe kati ennima bweti mbi kubanga ekulugguse ettaka olekayokko ne bwe ziba fuuti nga 4-5 omwala ne gutambulira mu gaapu yaagwo mu bulungi bwagwo kuba kati wano olaba bw'ofuuyira emboga zino eddagala bwe liba lya butwa ligenda muno kati omuntu alina ebyennyanja eri oba ow'ente eddagala lirikosa kati tuba tulina okuleka omwala nga tewaliwo so that toteeka mu kintu tweyanziza enalebo okutusomesa nsanyuse nnyo twatandise dda wano olwo tuba tutandise